Obunkenke nga bukyagendera ddala maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Ate mwattu ffe twagamba twewaayo okuba nga tukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Yes, ffenna tumanyi ensasage essaawa zino eyeetoolodde eggwanga n'ebibuga eby'enjawulo mu ggwanga lino erya Uganda. Ensasage eyo ng'eva ku nsonga egambibwa nti ate mwattu omuwendo gw'ebintu gwekanamye mu ggwanga lino. Abantu ab'enjawulo ne bavaayo ne bateekawo embeera ne bagamba nti okutandika olunaku olwa-25 era nga luno olunaku lwe lwabadde olw'eggulo mpaka nga 27 mwattu walina okubaawo embeera ey'okwekalakaasa era nga bagamba teri muntu yenna akkirizibwa kulinnya mu kibuga kyonna mu ggwanga erya Uganda oba teri akkirizibwa kukola mu ggwanga erya Uganda. Tugezeeko okulaga obutali bumativu bwaffe. Mwattu mu mbeera y'emu ate Parliament nayo okusinziira ku kitebe kyayo wali weetuula ku Parliamentary Avenue, mwattu nayo yawulidde omuliro n'esalawo n'etandika okuba nga yayisizza ekiwandiiko kibakuntumye esobole okuba nga ate eyimiriza enkola zaayo. Parliament yavaddeyo nebanga eyimiriza enkola zaayo okutuusa sabbiiti ejja nga 2 omwezi ogwa August. Oluvannyuma lw'okuba nti omukulu akolanga kalaani owa Parliament Adolf Mwesigye Kasaija eyafulumiza ekiwandiiko ku nsonga eno, wabula teyannyonnyodde kyaviiriddeko Parliament eno kuba nti bagipostponinga oba bagistopinga okuba nga ekola emirimu gyayo paka nga omwezi guli ogwa August nga 2. Era ekiwandiiko kino mwattu kyavuddeyo nga kigamba nti Parliament of Uganda Office of the Clerk to Parliament nti all honorable members of Parliament postponement of plenary sitting. Owulira akagambako kazibu nnyo naye nga keeko. You will recall that at the 11th sitting of Parliament held on Thursday 21st July 2022, the Right Honourable Speaker adjourned the House to Tuesday 26th July 2022 at 2 p.m. This is to inform you that preliminary sitting for tomorrow 26th July 2022 has been called off. Owulira entuula zonna bazisazizaamu ne bagamba nti Parliament will resume on Tuesday 2nd of August 2022 ku ssaawa 8 era ne bassaako omukono Adolf Mwesigye Kasaija ng'ono ye clerk owa Parliament. Naye mu mbeera eyo bwe bityo bwe byatambudde ne Parliament yalabye nga mwattu ate eyinza okutandika emirimu gyayo ate mwattu n'olaba ensasage eyinza okutuukawo naye nga sofa amagye go galawuna buli kifo mu ggwanga erya Uganda naddala ebibuga yadde ensasage ate ekyasinze kubeera wali ejjinja olw'ensonga nti saidize eyo abantu bayokyezza ebipiira bagezaako okuziba enguudo ogezaako okuba nga batangira omuntu yenna eyeetantala okuba nga abeera ku kkubo oba nga avuga ekidduka kye mu nnaku ezaateereddwawo ez'okuba nti beekalakaasa. So ffe ku Prejan Media tujja kuba tukuwa updates endala ezinaaba zivudde sayidi eyo. Likinga, commentinga era mwattu osubscribinge.